kati nonna abantu bangi buli omu emboozi yo yamunyumidde baagala kulaba oba baagala kusisinkana abantu bano obubaka ki bw'obawa obusembayo? Ngezezzaako nga bwe nagambye nti engeri gye wayitamu puroguraamu yo omuntu w'abantu enzikakkanyiza nange ng'omuntu kuba ne bwe nnyingira mu supermarket ogenda okulya nga baya nti yooyo si yooyo. Ne bw'oba oyingira ekkubo ogenda okulaba omuntu akuba amataala akugamba yingira, ogenda okulira omuntu w'abantu. Wano mu ofiisi yange naakayogera n'abantu abasukka mu 300. Okuyingira mu ofiisi eno olina okujjuza obupapula nga 3 okuva ku geeti. Naye sekretary wange namugambye akakkanyeemu nnyo kasita omuntu ayogera kuba kati toyinza kubanga walabikidde ku bukedde nga bakuyita muntu w'abantu ate omuntu najjawo n'omugobera owaayo obudde bwe bugenze n'omuyitako biyisi, olina okumuwuliriza. Ngezezzaako nnyo okuwulira abantu abamu bakulu nnyo sisobola kwogera bitiibwa byabwe. Abantuukiridde nange mbayambeko okugonjoola ensonga eziri mu famire zaabwe. Era nkigezezzaako abamu babadde bantwala miles nga 3 okuva wano jangu bambi ogende mu kyalo eri waffe oyogereko nabo. Wano ku mutimbagano gwa Facebook abantu basusse 1000 asaba abaweereza message enkusike baziyita batya ezo messenger inbox nga taagala kuteeka kintu kyayagala basusse 400. Naye ngezezzaako nnyo buli muntu yenna okumuddamu kubanga ekigendererwa tekyali kyanze kwegulumiza lwa puroguramu eno. Ebintu ebigulumiza omuntu bingi waffe bw'otandikira n'obwana obuto ekibi obwana obweyo bwonna bumpita linnya lya mutabani wange bwakwata. Naye ngezezzaako nnyo okuyamba abantu kubanga wayogera ekintu kino nze nkiyiseeko ntya bwe mugendedde okugira omuntu omulala mukulu nnyo mu gavumenti abadde yakava wano ng'ayagala ayambibweko ku famire yaabwe. Ekintu kino kyayingira nnyo mu mitima gy'abantu. Ddala twali tumanyi nti abooluganda tebateekeddwa kukwatagana. Abooluganda buli famire evaayo erina kuziika waayo. Naye ne bakiraba nti eriyo abantu abayinza okugumira okusoomooza okungi okubeetoolodde ne beegatta kuba kyekintu ekituufu. So ngezezzaako naye siyinza kumalayo nsi yonna kuba nange sirina answers za buli kintu kuba nange nkyasoomoozebwa. Abantu kye balina okumanya nti paka lw'onooyingira entaana ne mukazi wo n'omwana we ayinza okukujeemera n'okusoomooza. Nange bangi bensoomooza. Naye kyolina okumanya nti buli lwe musoowagana bwe muti laba okulaba ng'oluganda oluzza. Tweyanziza nnyo olw'omukisa guno gw'otuwadde n'oddamu ebibuuzo by'abantu. Mmanyi nti mu kitundu kino omatidde era n'ebyo by'onooba totegedde osobola okumusisinkana n'oyongera okumubuuza n'akulungamya.